Akawaayiro namba 20/183 mu tteeka erifuga okuwandiisa ettaka Registration of Titles Act buleetawo envumbo ez'enjawulo z'osobola okussa ku ttaka era akulira eby'ettaka oba Commission of Lands yavunaanyizibwa ku nsonga zino. Ekikolwa kino kiringa eddagala eriziyiza oba okukakkanya ku bulwadde nti singa ettaka lyolinako akakwate waliwo abatamanya ngamba abagala okulikozesa mu ngeri ez'enjawulo okulissaako envumbo kye kirina okusooka okulowoozebwako. Sigaana ekintu kyonna okubaako ekikolebwa ku ttaka eryo okugeza ng'omuntu okukyusa ekyapa ekyo, ng'omuntu okugenda yeewolereko mu banka, ng'omuntu okugenda afuneko liizi. Nga tunnaba kugenda mu maaso na mboozi eno katusooka okwebuuza ayagala okussa envumbo ku ttaka akola atya okusinziira ku mateeka. Ngenda mu by'ettaka mu woofiisi ebiwandiisa eby'ettaka nga nkoze ekiwandiiko kyange gye bayita application ng'era ntaddeko n'ekirayiro kyange nkirayiridde ow'oyo omuntu akkirizibwa okutwala ebirayiro mu Uganda. Kati Commissioner for Oath olina okumutegeeza ebigambo bino. Tugeze bw'oba oli mu twogera ku ttaka liwasikira olina okulaga nti nze ndi mwana wa mugenzi, ndi beneficiary ku estate y'omugenzi eno, ndi mwana wa mugenzi n'owatakingako certificate eyo. Ebyapa bino bikyali banya bwegati naye waliwo omuntu ayagala okukola bwati ne bwati. So basically olina ku statinga lwaki wali ensonga lwaki wayagadde okuteekako caveat n'osasula. Okusinziira ku tteeka erifuga okuwandiisa ettaka mu ggwanga, envumbo zirimu ebika eby'enjawulo wabula nga ebisinga okumanyika biri bina. Beneficiaries caveat yeetya nti nafiirwa omuntu, okay, naye omuntu oyo yafa ndi omu ku balina okugabana ku maali ye. Kati bwemba ndi omu ku bantu abalina okugabana ku maali ye, waliwo ebitagenda bulungi ku estate ye. Ekika ky'envumbo ekyokubiri kimanyiddwa nnyo nga ordinary caveat. Kino kikola nnyo ku bafumbo naddala mu kaseera ng'omwami oba omukyala ayagala kutunda ttaka awatali kusooka kukkaanya. Okugula kitegeeza oyinza okuba nga wagula kyapa oba nga wagula ekibanja ku ttaka ly'omuntu, ogenda okukiwulira ng'ate landiroodi wo ali biza ayagala kutunda, alina baaguzaawo. Naye ng'ate etteeka ligamba Akawaayiro namba 35 nti omukisa gukuweebwa gwe atuddeko nga sitting tenant ku ttaka nga naye woolina okugumuwa okwegula. Kati bw'aba tagukuwadde osobola okudduka nga nannyini kibanja. Olw'okuba nti ettaka lyafuuka akataka ng'abantu bamanyi n'okwesiba ku lya bannaabwe, mu kika ky'envumbo kino ekiddako bino bye bikigema nti nannyini ettaka mwennyini asobola okussa envumbo ku ttaka lye. In this caveat jjukira baba badiringa ku ttaka eno bamubbi basobola okujja neyeeyita neyeeyita omuntu yenna nga yagala kukolerako fraud ku ttaka lyo. Kati nannyini ttaka nsobola okussa caveat ku ttaka lyange. Caveat endala eteekebwawo kamisona w'ettaka yennyini singa ettaka eriba lyogerwako liriko ebibuuzo bingi sinakindi nga gavumenti eririnako akakwate. Gambe singa wabaawo estate y'omugenzi ng'eri very contentious, okay, ng'ewakanibwa bagikayanira, okay, naye ng'ate balaba waliwo transaction zitambula ku byapa. Commissioner nga talagiddemu nga tagambye muntu yenna alina obuyinza mu tteeka okussa caveat ku ttaka era eyiye yajejjirako. Kyokka kisanye ekimanyike nti waliwo ebiseera ebimu kamisona waayinza okugaana okussa envumbo ku ttaka era bannamateeka bagamba nti n'abassa envumbo ku ttaka basaanye okuba abeegendereza anti bayinza okusibwa singa ensonga ezimu bazikwata bubi. Kirungi kugamba nti olwokuba caveat ya ssente ntono nze kanziruke nteekeko caveat ku ttaka ly'omuntu. Obayinza olimbe kubanga oyinza okulimbalimba no-succeedinga negendako. Obuzibu obukirimu nti singa kizuulibwa nti ebikolwa byo byali birimbalimba tewalina gye bayita caveatable interest, tewalina nsonga lwaki oteekako caveat, oli nno waddembe okuwawabira mu mbuga y'amateeka. Bannamateeka bajjukiza abantu nti okussa envumbo ku ttaka oba tomazeewo kizibu wabula olina okuddukira mu kkooti bunnambiro n'obwabwa omusango okukutuusiza ku ssa ly'okussa envumbo ku ttaka. Nti zonna caveat bw'ogiteekako tukiyita interim remedy, just temporary relief, pain killer. Nti bw'oba otaddeko caveat tukusuubira ate okuteekinga step endala obeeko weerwanira. Tekitegeeza nti ntaddeyo caveat n'ensirika busirisi.
ekyalo ekirina okumanyibwa ly'ebbanga envumbo lyemala ku ttaka. Mulimu caveat ezirapusinga ekiseera kituuka myezi etteeka ligamba emyezi ennaku z'omwezi ennaku 6 y'emyezi 2 ezimu ziggwako naye waliwo ezitaggwako tugeze ng'ey'abaana ba beneficiary eyo tesobola eya spouse ng'ogitaddeko paka nga biri bimaze kuggwa eya registra ng'agitaddeko teggwako. Okusinziira ku mateeka singa omuntu asalawo okujja envumbo ku ttaka alina emitendera gy'alina okuyitamu nga n'olumu kkooti eba erina okulamula. Okola notisi eraga nti caveat ogikoze eki ogiwithdrawinze ku ttaka. Okola akapapula n'okasasulira omusolo gwa gavumenti n'ogitwala n'oteekako endagamuntu yo n'akafaananyi n'otwala mu lands registra n'akola ki n'asobola ogijjako. Ebisigadde bya kkooti. Bino byonna okugenda mu maaso bannamateeka bagamba nti olina okuba ne pulida akuyambako okwewala okukola ensobi. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.